Abatuuze b'Ekazo Central Zone 1 mu Gombola y'e Nansana baddukira mu baakakiiko nga beemulugunya ku mutuuze munnaabwe amanyiddwa nga Susan Nabakwa okuleka abaana mu nnyumba okuli n'aliko obulemu n'akwata agage. Mbu olw'okwewala ebinaddirira akakiiko konna keesitula okugenda mu nnyumba eyogerwako omwali mwalekebwa abaana. Mbu basanga mu nnyumba nga mulimu abaana babiri ng'omu mulwadde nnyo ate omulala ng'aliko obulemu. Sanga abaana nga naye ali omulamu naye alwadde ali mu nju ali bubi. In fact abatuyambe be batuyamba n'omujja mu nnyumba omwo. Bano basalawo okunoonya nnyina w'abaana bano mu Kimumbaasa gye yali agenze okunywera omwenge era ne bamulagira atwale omwana omulwadde mu ddwaliro. Kyokka aliko obulemu ne basalawo nti agende n'omusawo w'ekyalo agira amulabirira. Omwana oyo mufuna ntya n'abakyala yaliwo ne mugamba nti kwata omwana ono omukole ki ogende obeere naye gwakwataganya ku nsonga z'abakyala naki n'abaana. Nnyina w'omwana yalinga eyeewonyeza omugugu anti teyadda kumanya mwana gwalese mabega. Kati oluvannyuma lw'akabanga waliwo omukyala Halima Nabukalu azze ng'alumiriza nti abaakakiiko baamubbira muzzukulu we. Wabula kyemmanyi nti omwana y'oyo gwe nnoonyezaako maama we bamuleete engeri gye baamufunamu bo bajja mufuna. Omwana agenda kuweza mwezi nga ndi naye nga Chairman Media akimanyi n'abakyala akimanyi nga n'abatuuze bonna bakimanyi. Ono teyakomye kuno yabawazeewaze yogayoga mu bakula ku nsonga z'amaka n'abaana e Nansana ng'ayagala bamuwe muzzukulu we ye gwalumiriza nti wa mutabani we Muzaffaru Kyagulanyi. Njagala obwenkanya obazuula nga nannyini mwana oyo amuweesemya nze noonya wange. Bw'atuusa awuniikiriza baatutte okuloopa bw'ayogedde amannya g'omwana nga malala ate nga ne baloopye balina amannya g'omwana malala olwo abakulembeze ne batabulwa. Ogambye muzzukulu we omanyi yaani? Halima Nabukalu. Mwana ddembe lya mwana gwe bayita Jemima. Omukyala yamunkwasa. Nabukalu agamba muzzukulu w'ono nnyina yali yamumubbako ewaka bwe yali azze okukyala kyokka okuva olwo amasimu ge tegaliiko. Kale ye mu kunnyonnyola yaŋŋamba yamugambako kumba omwana ali simanyi Luweero oba Ziroobo oba Luweero mbwe wa maama wa muzaala. Nze mpanga byagenda bweru omwana namutwalira maama. Nabukalu alumiriza nti mu kuzaala omwana ono ssente nnyingi ezaayiika kati nti oba abaakakiiko baagala okumusigaza waakiri bamusasule. Ebintu omwana oyo bye yanywanga byali bya bbeeyi. Bw'atuukayo eri byabakaluubirira. Alima yali tanywa mata ameereere nga tanywa buugi bwa kasooli obwereere nga ne soya amunywa lwa mpaka. Ayongeddeko nti ayagala okugenda ku musaayi azuule ekituufu oba omwana si wa mutabani we. Okujjako ng'aŋŋamba Muzaffaru si ye taata we namubasiba awo nga mugamba tulage taata we ate era naye aba alina okujja babakebera ne Muzaffaru n'omwana oyo bazuule ani nannyini mwana omutuufu awatali kulimbalimba nti ndimuggyako lwa kuswala. Ye Madina Kirondo omusawo w'ekyalo Kazooba muyite VHT atuuse n'okwagala okukaaba ng'agamba si wa kuwaayo omwana ono okutuusa nga nnyina alabise. Obudde bwe mmaze nyoonya ddembe lya mwana. Mumveeko gw'otandika toyogeramu. Shifo w'omugisha n'abakyala w'ekitundu agamba tebagenda kuwaayo omwana ono okutuusa nga abamukaayanira baleese obujulizi obulaga nti waabwe. Tetusobola mumuwaayo lwansonga naffe tetwetaaga butabanguko mu kitundu n'okumala ku mwana eddembe. Abatuuze beegase ku baakakiiko nga baagala akaayanira omwana aleeta obujulizi obukakasa nti waabwe. Asooka abuuze mutabani we mutabani we amunnyonnyola ensonga ate okuva butegere nti babu mwana waabwe naye Katonda alinga ayagala okubba obubbi kubanga talinawo kakwata mutabani we yamugamba nti omukyala oyo namuzaalamu omwana. Ye omukadde ono abalaga obukakafu omwana oyo yamufuna mu ngeri ki? Omwana mu kiseera kino aba LC bakyamugaanidde nga bwe balinda ebitongole ebivunaanyizibwa ku ddembe ly'abaana okuyingira mu nsonga zino. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.